kati watuko kujja munase nagera ne yeetaba ne banne n'asoma. Kids and love the can kindergarten tuwe omwana namba ejola ku screen yoko gyoba okubako ebisinga oberenga okola ki obitegeera. Exactly. Abamba bona mu nseero akwate bayiga buntu buno busookerwako buno. Busanga omuntu omukulu banna mu secondary twabona n'abana batamanyi kozesa toilet. Nga batujjayo mu kirasi n'abantu abakulu. Secondary yokka. Nze na company gye nasooka okukolerako toyagulu bagiggala nkozesa. Olwo ebintu balina oyigira wali wansi mu nasari. Nkozesa ate nga tewali bagiggalawo tewali muto. Bonna bakulu. Abato baate bakola ddi mu company era ekitegeeza babantu. Bonna bakulu ne yaggalawo. That's quite embarrassing. Yaggalawo. Wow. Very, very embarrassing. Baka katuve ku bantu abakulu. Ati tuyitaani. Batunono nga wakiwalata. Batunono nga wanviri. Batunono nga mukulu. Katugalo toyindoza bwe buzibu. Toyeresa obuzibu. Kale katugende mukama kakati mbali nyago kugamba munange. Anze nno nalowoozezaamu. Simanyi bw'ono okifuna naye kansubi nawe ojja kukiwagira. Mbadde ndowooza. Ekisokera ddala nakirabye na financial way. Financial way. Mu byansimbi. Yansimbi ekyokubiri nawe okutaasa obudde bwo. Ekiri wate. Ngenda kireeta. Ekyokusatu kuba njaga kuwa nsonga nga sinnaba kyanjula. Okutaasa obudde bw'omala. Then n'ekirala. Okubeera n'abantu bo bonna wamu as a family. Eno gy'obeera ogenda emutundwe. Eno gye wazaala abaana. Abannange. Ebirwa byerabirwa nesimanyi kiseera ekyo bwe nakiyitamu. Ate munaitu wamala okola emisango no nyanjula. Wanyanjula n'ozaala owokubiri n'onkuba embaga. N'ennywera ate munnange. Kakati. Oli kuba n'abaana. Abaana no munaisi balinaako buzibu. Era gye bali basoma. Luli naliyo leero lwakumeka lwakusatu. Naliyo ku Friday. Nembeera kawondera mu mwaka waabwe basoma bulungi. Wangamba. Era tera kugamba emangenda yitayo. Era kwe kukirowoozaako nnyo ne ngamba naye kakati. Ogenda n'okomawo ssaawa 4 emmere ewoze obadde mb'okolaho omwaka n'abaana n'endowooza. Anti olaba bantu twagenda mu meeting ya gundi ya PTA. Parents Teachers Mikoze bitya Association nga tutuddawo. Eddie Master n'atugamba abazadde mwetabe mu bintu by'abaana. Kakati nze munna. Ate jjukira mama w'abaana naye ndoze emirimu gyamulema olumu asuubulako akola ki ate eno ebisi byange tebinkwatako. Kakati ngenda okulaba nga abaana olumu tatera kugendayo ningamba kati nina obbeerawo. Era mu meeting mbeerayo omuwaka ne bagamba muleete ebitabo mba mukambwe. Kwate kali wano waka gwakambwe kati yinze mba mukambwe muleete ebitabo n'embiyitamu ogemeza nga se obudde bugenze. Nenjagala nkwanguyize ku mirimu abaana kituba situla n'obaleeta wano. Wano ewaka ne tubeera nabo amaka manene wagazimba mulimu ebisenge ebikalu sooka owulirize tosooka kwekalakaasa nakuwadde ensonga ekisookera ddala osasulira oli omukazi ennyumba. Musasulira baana. Kalo sasula ennyumba y'abaana emitwalo 7 wano wazimba amaka kuliko ebisenge ebikalu ompulira eri rent wa mitwalo 7 tokoma ku rent no sasula ezayaka no sasula eza TV nabera mu nyumba etalimu masanyalaze no sasula eza kasasiro no sasula eza security no sasula bayino bakuuma byonna sigani kubaze wembalabalamu uyowerezeze emmere ezaki wangamba obamalirako buli mwezi obukadde ng'obwo bisatu naye they are happy nga tekuli na school fees ezo za waka just kati nze munaye bwembalabalamu ng'era omukyala behind every successful man there is a strong woman. Nengamba kakati ate abaana bagenda kunnuma bagenda kunkola ki waka waliwo omukozi abaana era wakikola kyaggwa era baana bange baganda dead bygones be bygones. Nengamba abaana omwami wange kamugamba aleka musajja tuyagala ddobba leeta wano nga alowooza nze akola ki nze ayina obuzibu so ebyesente obeera nga ziriyo zikutulako kubanga abaana baba bavudde ate oba okyagisasulira ki eri ennyumba oli sinti nno omukazi onfunye bulungi nnyo obukadde obusatu nga nabwo tubuseevinze ekirala abaana abo ogenda n'omala wiiki namba togenze balaba neke ngenzeyo mbasanga tonvuga speed. I believe as a parent nange sandi yagadde era singa nze omwana wange omukulu tabadde mu kisulo nga wa P7 era nze nandibadde njagala olunaku nga ojja olaba ku baana bo okitegeera so nengamba okubreaking eyo there's a very big gap between you and those children and they need you. You're their father bajje wano so that olunaku wokomawo ogendako mu kisenge kyabwe nobalabako nga weoli homework bamukolera wano weoli every day
ensonga endala gye ndaba obudde bw'otambuliramu olumu novayo ssaawa 6 omuntu omu katalinga wa boda siganye but olumu tuba tukusuubira ano ssaawa 2 tuli ekyeggulo ffenna ngenda okukubira ng'oŋŋamba ate ogenzera babaana naye singa oba wazze naye ekyo kyakubeera omulundi nga mugumu mu wiiki gumu wiikisi 2 si kitono era natuso birowoozaako kakati ne ŋŋamba omwami wange alayika atyo ki-initiating let me initiate this conversation maybe ajja kutegeera nti sikiinaako buzibu abaana baleete ekyo kyolowoozaako mbadde nakirowoozaako dda era bayire onsomye obwongo ndudde nawe kibadde wano ate gwe waŋŋamba nti nowamuzaalamu oyo omukazi nakulaba tetugenda mu bikadde tusigale nnyo mu bitambula kakati naye olaba obuzibu bwe tulina ye maama w'abaana nakirowoozaako dda naye oyo omukazi osamujjako baana be ate kugeza omujjako abaana be bagenda tumalako emirembe kakati kisingako abaana ne basigalayo n'oyitayo lw'oyiseeko n'olaba abaana okusinga okugjayo abaana omukazi n'atandika otufuukira obuzibu ate buzibu ki omukazi ye yakwana gwe wamukwana ebikwana bireke kati ensonga eri ku baana bano abaana batakyali bato ntino ngenda bambaza paapa ye omukazi ayagala abaana be kakati olaba nze mbeera ggwe ekyokubiri kyesaagala omanyi ebintu ebimu ebitabula bitya esaawa zino oli mirembe gyo ewakaawo n'abaana bo tomanyi katonda byaleeta singa abaana abo bajja omwana n'afuna ekimbe ne bakumpitira omulogo olaba ate bwe tutandika okudda sati sima mukazi wange si mulogo olaba ntandika okuserekitinga sayidi kubanga nabbera ku sayidi yo olaba kati ate oli wagamba nti wegasine mukyalawo mulogo abaana bange simuli mukusaddaaka abaana bange ebyo byonna abaana bo ne bwe babeerayo eri omwana n'afuna obuzibu era guba beta kisingako wali bagenda tegagamba nti gwasitwa abaana bange nobakola ki nobatwala kubanga nze sisobola kukeera lunaku ku makya nga ku sayidi nga siri ku sayidi yo era bafunira obuzibu wali oyenda wali ku sayidi yani era ekyovola batwagenda mwezira nga nzize ku sayidi yo bebinze buli kaseera gwawangula naye kisinga waba bintu byetulina okwewala abakazi beeronda wakati omukazi oyo omulaba nga bwali awo jjukira nsasula ennyumba ebyokulya bibeerawo naye ne bwansanga mu ddiiro mugye baliko muli bulungi nti ye ng'agenda bibye bwoza tekimuluma waŋŋamba otya ku mwana eyasooka asokoleke akata waliwo sayansi awo ne maafi ne SST ebibeerawo awo simanyi mwana nti bamuzaala omubikoze bitya bingi byoyinza obutasobola byoyinza obutasobola ng'omukyala naye ekisinga obukulu kati wali kiri kyobaddeko simbadde saagala bweteeka kakati nze mbadde ngamba wali tudde kwene emmeeza n'ongamba ekintu kimu si kirungi nti olina amaka ag'okubiri omanyiza I want to protect you kubanga omusajja yenna ayina sse mu maka ogamba bugambi abaana bange mbaagala tebagenda kukulira mu muzigo nina amaka aneera guli gali si muzigo kiri awo nyumba bisenge 3 kulokubanga olaba apartment olooza maka muzigo apartment muzigo ate balina ne plan abaana bonyala bazimbira ennyumba muzimbire mukazi wa muzimbire bakutende baana era amanya nga teeka mu linnya lya mwana wange bagenda kwerabiririrayo bokka kambuuze omukyalo oyo ngamba temukolagana wadde bwatuuka okubanga embeera z'obutonde zizze aleetamu ennyumba gy'osasula akola atya kyemmanyi taleetawo nekyogereko okimanyi otya sokoleke tasobola bambi arespectinga abaana be abarespectinga nnyo kati bwagira kuba wuyo omuwala muto myaka 32 gyokka akola atya bayina bekyogereko nekyeka yeeyiya badde sikiwanga budde engeri gyembeera nga ngendayo ku lw'abaana nabikimba engeri gyogenda ensonga n'ozimaliriza tusigale ku mulamwa ensonga eri bweti abaana bali ekitufu ye maama waabwe siganye naye kati oli ku mukazi olabirira bwomusasulira ennyumba mwaleeta omukazi takwatadde n'ekikumi kyange yaka mpa mutalani wange ne mugamba sasula yaka ngandaba nenvaawo renti muwalandi road emmere nze njigula nebeerawo simuwa wadde n'ekikumi kyange andoge bwogenda no era olukuba eŋŋombe ku kikomera nga bagamba tata Sharifu wuyaze era tata Sharifu ne banzigulira era ate nobaga mugende mugulye daddi wammwe ng'ogenda mu makaago kale otuka bakuwa cyayi bakuwa kyaggulu bakola batya sitaya kulyayo nera pakale waliwo time ejjaawo baana ne bampayo juice awo ate mune gwabugula obutunda ne sukali bayinza obutamu abaana ne bampa juice awo of course ate tolina balaga nti osula maama waabwe omusajja ayinza okujooga n'akumanyira nga lowooza oli musiru si bwe kiri
beera na makaga abiri gatongoze mukuba empeta sibwe bitu nabwe bibi tongoza netwayogera tugamba tewaŋŋamba nti kuza abaana abo neŋŋamba abaana bakuze basunsuseemu bakwate baleete wano bakyabulama nti saagala kuleeta mize ejaki nina mize eki nga bwe nakola bajja kuyita olaba ndeze baganda babato oyo omukazi nze mubize namulabirawo nga bamuzaalamu abaana yimirira ng'omusajja omukazi omugyeko abaana ebyozi nga bwogende mutunda obodda wano byantama nze kati kankubulira olunaku olwaleero byantama wano kole bwetti kwansaala kunyiza mami buli wengende mutunda njagala tugende ffenna ate kuguno njagala tugende tubuuze omukazi omubuuze babanga bamu omwagala batomwagala nga tuli awo maaso ku maaso olekyagenda okuddamu nze ndi mwerufu nalokoka wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefone.